nkwanirizaako nnyo bali kubanga twegaseko wano ku NTV ne Spark TV aba Facebook live mwanambaniriza nnyo Kansweet network tebatawaanya kubanga nkuba retonya tolusi bikyukakyuka muko YouTube namwe mwenna mbanirizaako nnyo olunaku olwaleero eddakiika ziri 19 ez'akawuka kusaawa 3 ez'okumakya ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi guno ogw'ekkumi era nga ku lunaku luno lwennyini olwokusatu tulina aba babies abazaaliddwa olunaku olwaleero. Mwaba abaana bazaaliddwa mwe muli omulongo Nakato era agamba bubaka buli bwe buti obugenda gy'oli omulongo Nakato, sending lots of love and the warmest wishes your way on your very special day omulongo Nakato. Happy birthday. Happy birthday, Grace. I celebrate you today and tomorrow and forever. Enjoy your birthday, dear love. Pipe. Okay, I think birthday wishes Vudiwa Pipe. Happy birthday, best mother ever, Katuramo Marion Lutakome from Mukono. I am so happy to be your baby girl. Thanks for always being there for me and having my back always. I pray to the Almighty God to continue protecting you. Happy birthday. Webale kweze myaka 5 egy'obukulu. Mwewalawo bamuyise Juliet Kalisa. Akwagaliza amazaalibwa amalungi yogayoga nnyo maama ku lunaku luno olulungi lw'otuuseeko era nga bwe lunaku lwakusatu twogera mukwano love olunaku olwali twagala okuyiga nti omuntu kasita gamba nkwagala naddala bavubuka if someone says I love you kiba kitegeeza ki era amakulu kigo kifunamu ye aba akyogedde aba akitegeeza tugenda watutunulira olunaku olwaliro ku ekyo omuntu agamba nti nkwagala aba ategeeza ki tugenda kwanga tutulera nnyo olunaku olwaleero musonyi w'okutwanga tutandise kikeerezi ndi Ruth Kalibala Bwanika mwasuze mutya. Webale kubanga okyekumire ku NTV ne Spark TV ziweze 25 ez'akayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Programu mwasuze mutya tulina maama wange mweyita maama olw'ensonga nti ebintu byonna bimalanga mu ngeri ennungi emu oba endala ate era nga ye mukyala akulira abafumbo mu Buganda. Kwegamba ekigambo mufumbo obufumbo bwonna abutegera bulungi ddala abukute mu ngalo bw'ati maama mukyala mufumbo aweereza byonna babikola ddala mu ngeri ennungi ddala. So olunaku olwali tusazeewo twogereko n'abavubuka omuntu agamba nti I love you bagamba nti nkwagala kitegeeza ki era okifuna otya? Mukama yeebazibwe maama. Mukama yeebazibwe nnyo nsanyusa okulabako nange okusooka neebaliza mutabani wange akoze omulimu ogw'ettendo nga bwe yalayira agutuukiriza ate bwe namulabako nga naawe ndaba makisi zenkuwa kituufu ate okoze omulimu nga bwe walayira naye okusinziira nga bwe nkumanyi oteekwa okuba nga naawe ogukoze nga bwe walayira atojja nakunnyongeramu. Mukama yeebazibwe abaagala abatulaba Mukama yeebazibwe maama Josephine Kasaato nga muwala wange Ruth bw'abagambye twebaza Katonda TV olwa Spark TV olw'abaweereza bonna okusiiga byonna olw'okuwaayo omuwendo okumanya nti nno ekigambo maka kikulu ate gatandika tuli bavubuka nitugenda nga tukula nitutuuka mu myaka gye tulimu. Nze nno munange ndi mu anniversary week eno wiiki nawezeza emyaka asatu nga ndine taata mama Sembera ntapinga mafuta ago mulinnya lya Yesu ntambuza gwabiri otoli bubi nnyo ogendedde ddala sijjala kati ogenze so we know what it means kubanga twatandika nga tuli bavubuka n'okutuusa kaakano. So otunulira abavubuka nga boogera nkwagala I love you ojjukira Ruth simanyi naye mumwendowooza ate we mubeeredde mu ssomero temuli nnyo nga ffe kubanga ffe rigimu yaffe yabanga yabubaluwa naffe twagisangawo namwe mwasangawo bubaluwa ng'abaana beekiina ne beewayiriza I love you until Lake Victoria Drive bugambo bwaffe obwo namwe bwamwe mwako perfect noyongeramu I love you paka Buganda ng'efunye federo so but n'otunulira Lake Victoria
nekalira unfortunately netakala naye eno love nekola ki naye yakendezamu ku mazzi katono kemabegakawo naye ng'eno love yo yagwa out for good right era ng'omuntu nga wange twakulabanga ne gundi byakkira kati ku mulembe gulaga ekyo maama Kasaato kiroto kyantiisa kire kigende wala you know so ekigambo kwagala kitegeeza ki by the way ekigambo kwagala kyonga ekigambo kwagala Ruth tekirina buzibu no it is normal, it is real, it is the word. Era bw'osoma ebyawandiikibwa Bible eyogera ku love. Nze ndowooza ne Quran eyogera ku love. Ebitabo byonna ebitukuvu biteekwa kubanga byogera bulungi nnyo ku kigambo kwagala. Naye okwagala okuli mu bavubuka, by the way, okwagala okuli mu bantu ennaku zino kwe tulina okutunulira tumanye nti kwagala kwa ddala oba kiwaanyi. Era kiwaanyi. Era bwe kiba kiwaanyi tukifuula tutya ekitali kiwaanyi. Bwe kuba kwa ddala, what is our sustainability plan? Kisigale nga kikola ki nga kikyagenda mu maaso. Era abatannagwa mu kiwaanyi bawona batya obutakigwamu. Yekyo okyawula otya ku kiwaanyi ekitali kiwaanyi. Kubanga Ruth kankubuulire nti bwe tugenda tukula waliwo ebigenda bikyuka mu ffe ate waliwo ebijja. Nti omwana ono akuze mujjukire ku zi graduation kakati munange omaze okusoma ekiddako ndowooza okimanyi eyeekakama nga ye n'akyogererawo Ruth osomye tukuweeredde kakati tutwagala wakati mu kukola ate ofune munno. You get that? Kakati munno ono gw'ofuna ekyandibadde kisookawo nga kyaddala yandibadde akwagala nga naawe omwagala naye kati omulembe gwaffe guno Sitaani agulwanizizza nnyo nti omuntu asobola okubeerawo n'alimba munne ebbanga lyamulimbye ng'alina ekigendererwa kye kyayagala kituukirire era amangu ddala nga kituukiridde n'aweta. N'olw'ensonga eyo abavubuka abatulaba kati mwegendereze nnyo. One, ani akugamba ekigambo nti akwagala era bw'amala okukikugamba tokyayika nnyo. Abawala abamu omulenzi olukugambako munnange nkwagala n'okyamuka bwe yabadde blouse n'oyagala n'amapeesa agamu gasumulule kubanga yakugambye nti nno nkwagala kugamba ennaku nga 2 emabega nali nkomawo nga ninamu muzzukulu wange mu mmotoka ne tusanga omulenzi wa bodaboda ng'ayimiridde mu kafo kaziyivu bulungi n'omwana muwala misana kiro saawa nga 2. Kakati nze enkola yange Ruth, I just park the car. Ninjogerako nabo kumpita wakusaaga kubigenda mu maaso nobabuuza munyumya ki Yesu Mukama nno bannange mami ndi muzibu nnyo mpulira kubanga okwagala omuvubuka nga onjagala n'onyimiriza mu kasikaawo tonyinza kumumatiza nti onjagala anti gutandika kiro mu kasiko awo tegulaki gutandikira awo ne by the way Ruth the green grass abavubuka the green what? The green grass will be our bed. Which type of green grass? Mpozaawo kubanga tulina okutunuulirwa entandika y'okwagala eno nayo nkulu nnyo. Oba okiraba kiro are you safe in the first place? Kubanga oyinza okwesanga nga yes akwagala naye si wenna alina ekitundu kyayagala era bw'anaamala okukifuna ng'akola olengera nfuufu. Oyinza okwesanga nga ayagala ssente era wakati mu kwefuula akwagala ennyo yalina be yapanze akasawo cwi essimu cwi kakati g'okaaba bane tuve nawono tugende ogenda okwetooloola bagenda okukwata bagenda okutrackinga nga n'omulenzi wo mubapanga essimu etwalibwe mwali oluusi n'okujja mulamu ensala kujjamu ebibumba nti ng'alina ebitundu byayagala. You get that? So abavubuka omuntu bw'akugamba nti akwagala ayinza okuba nga akwagala ebyaddala kyokka ayinza okuba nga takwagala ng'alina byakwagalako. Ekikulu twawule ebintu bino twawule okuba nga Ruth omulenzi ayagala omuwala n'omulenzi alina byamwagalako oba omuwala kubanga it is a two-way traffic n'abawala ba dentist naye nga si basawo. Naye kaakati anti Mukama yatukweka emitima. How will I know, how will I tell nti kati ono anjagala ono tanjagala? Ekisooka bwe bakugamba nti bakwagala tokyayika nnyo tokyamuka nnyo okusinga paasi. Kakati ono asazeewo okugamba nti akwagala tandika munnange onjagala webali kunjagala kakati kandabe bwonjagala tandika omwetegereza
tandika omutunuulira nga walajja mutunuulira bwenti nnyo ne bwanga tomutunuuliddeawo bwati mbitegedde kakati otandika okumanya anjagala ono anjagaza ki. Ayinza okuba nga akwagaza bufumbo, ayinza okuba nga akwagaza musaalako kubanga amanyi okola ku NTV akasala kazitowa. You get that? Yes. Ayinza okuba nga in fact lwakwekweka mbu ayagala ggwe naye ayagala kupenetratinga kuyingira mu famire yo ammwe kubanga nzito. Ayagala status. You get that? Yes. So ebyo byonna bitunuulire. Sometimes even get time and ask. Ask who? This so-called person yagambye nti akwagala. Okay. Munnange ojagala kakati enteekateeka y'okwagala nakwaffe eri etya ebyo tubibuuka. Abavubuka olubagambako nti nkwagala tusisinkanewa ogenda okulaba nga omuntu amugamba kusisinkana ngaakakasiko kembadde nkugamba kiro ssaawa 2 kitundu kasiko in kakati laavu ya kasiko in era egenda kuwunzika nga erimu olusikosiko era akubuuza nokubuuza ati pozi twaso kusika twali luddawa mukasiko kakati omubuuza gyendudde tomanyi gyendwa mukasiko banna abalala era bali tiimu kasiko mpulira osimayo olaba bw'otabuka omutwe. But still no muno akugamba nti akwagala genuine era so okulimba because you can't tell. Era wano abavubuka abatulaba wenjagala mwezi toyeeko totya oba omuntu akulimba ye ebintu 8 naye ngo otegedde nti ku 8 byannimba omusanvu gonna ngutegedde naye omuntu nakulimba nkwagala nnyo naye n'emmotoka yange kakati notunulira ayina emmotoka noga nti ono bw'ataba kanaabe nina okwetegereza obulungi ennyo emyaka gy'omuntu ono giyinza gitya okuba nga gikoze nga giyina n'emmotoka eri bweti naye ng'asula mu ruumu emu ati nomalaga nti omuntu ono anjagala obwongo bwe bukola kyenkana ki necessity yali ya mmotoka oba kusooka kufuna wetubwabeera simanyi olaba obigatta kakati bwe mba mwagala nayinza okuba nga bambi teyafuna advisor mulungi sit him down or her advice bw'owulira yekyanga saagala kumpa magezi nze kiki sita ku bigere red flag akayinza obuta red flag nga nnyo sooka otte ku bigere speed gikendeeze simanyi ondaba bw'omala okendeeza speed bukati kyakulaba wange njagala nnyo omuntu nga akola bino na bino na bino oba onoobitandika ddi nze sisuubira ebyo bikola manyi ffe tuli basajja African men tusajjalaata kakati saagala nnyo omukazi wakubeera wano nga mpa amateeka njagala mukazi nga si wakumpa amateeka oyo takwagala because if somebody loves you n'ebikuvaamu aba abikola ki abyagala n'ebyokola aba abyagala oba okiraba awo wonna tetunaana kutandika kunkwatako naye kakati ab'omulembe guno baba bamukwatakwata dda tekanokuleka omanyi kyetuliko mami nga ne kakisi tekannabaawo kaki ennyo mwani ebaga nti emimwanja mujagenda kuwawawa abantu ono bayiza n'okukola kakwaya kati oyo nali mukisizeko bonna ne bakolamu kakwaya ne bajja ne bakutunulira bwe bati and you lose your self esteem wabiriwo ka good night kiss ako kabuleŋŋane kajje nga kaddala. Era njagala okutegeeza mwana wange Rose abawala bali eyo bwe batandika okubula ebyava mu good night kiss n'okutuusa kati bejjusa olunaku lwe bawayo emimwaja ku bantu abatagigwana temupapa ani yavuga nti omumwa bagenda kusalako wakasanga abawala bameka bebasazeko emwa because they don't kiss gye bali nawe weezitoyeeko kababe abaana ab'obulenzi naye batabani bange naabo nabo tebeezitoya Ruth omanyi omwana yazze banange mami gwe you don't know twajerwa oluzungu bannange omwana omuwala yazze nempulira nga mwagadde nnyo mami nga I can't miss her naye ate kati buno atandise okumenya omutima naye mugati kakati n'omutima gwo gwe mwenyini gwe wasooka okugwemenya gwani yavuga nti abalungi baggwayo buli lunaku mulago bazaala abaana buli lunaku tova kugera no zi birthday sijjukira na lunaku lwe nali ntudde mu studio wano ne mutayogera ku birthday what does it mean nti buli lunaku abantu beeyongerako emyaka bazaalibwa so you don't need to panic true love waits you get that n'otapapa naye tuli mu mulembe ogupapa omuwala afuna sente meka omwana omulenzi mu nnaku 2 mwakwanidde omwana natandika n'okubudgetingira salale ye era lwatagimugambye n'ayomba nnyo n'omukuba nankubanga okuba mwana waani tobirabanko ebyo mwatabuse ti omanyi twabadde twogera ku byasalale kakati bwetwayogedde ku byasalale nze ne mugamba kale zange nazipulaningira ate kiki ne tuvaawo ne tulwana oyo akwagala oba ayagala musaala kakati bawalamwe mutunuulire omwami ate mubuulire oyo omulenzi akwagala ekisooka nkola mu banka kola mu revenue kola mu kikuubo
kakati otandika okulaba bwatunula nga amaze okutegeera nti okola ofuna ne ku sente akuyita amanya gonna gotowuliranga nako which is okay kakati wamala ogakuyita gwesengejja kyekiddako ali interested munze oba mu sente zange byombi kakati webiba byombi you sit down ne mumanya tugenda kuyambagana tutya si byakubeerawo ng'oli parasite Rusi yafunye omusaala n'atubula n'atereera n'asinda n'alwala n'aba n'amabanja n'ayabya ennyimbe n'aba n'epate nakugamba nga buli kizibu kyonna kyetunuulidde ggwe era neraava eno my love my honey ebyo bye bayita bubbu biki lwaki ejja nnyo ku nkomerero ya mwezi anti omusaala gujja then oyo kiki kye tuliko wano naawe weetereeze naye bawala mmwe muntabula kakati gwe nobeerawo nga byo byonna tobiraba anti kati n'abazadde balwawo okuwa ku baana love omwana alwawo okuli ekigambo I love you from a parent kati oli kasita akimugamba alabanga abaana mwenna bavubuka abandaba wano Queen TV nkiikiridde bazadde bammwe bonna we love you to the extent tetwandyagadde mugwe mu nsobi ze mugwamu you're late I'm not late. It is never too late to talk about the truth. Okay. Yes. To say I love you, you're late. Kakati nze mbakiikiridde kati wamma munkoppe ate nze nabagamba munkoppe kasita munkoppako ebirungi you know munkoppe abaana mubagambe naye growth waliwo akagambo ako ng'abaana tebayagala kukawulira kuva muffe bazadde kyekiri gye natandikidde because of their age nekye bayitamu nga yandyagadde somebody nga ddala wa mazima agenda okamugamba batandikirawo obulamu akaffe kako kalina nako wekakoma kubanga bayibuli egamba nti omuntu kyanaava ng'aleka kitaawe nani nennyina n'agenda omuntu oyo gwe tulowooza nti love then ne baagalana ne babeera bonna and when they go there bayibuli yenyini eyogerako nti okwagala kuno ne kulyoka kubanga kugumiikiriza okwagala kuno nga tekusiba kibi ku mwoyo okwagala kuno nga kwegendereza kugamba nga omuntu ono when you talk about this love tandika obbiraba mu muntu ono right from the word go nga tonnawaayo mimwa obugumiikiriza bwe buli kire yakulabye leero temunagenda na for HIV test temunaba nakumanya birala byonna temunakola testi za ndwadde zonna zeruga nti abantu bantestinze ne bamanya bwe bamala okumanya netulaba tubayambi bobata according to their status tijangweka era kati ate nze weekend bwotajja kambivaamu kakati ogenda okulaba ng'omwana omuwala asatira mami ze omwana yagambye agenda bivaamu I can't stand it nakola ntya nga abiveemu katonda gwe yatonda yekka bayibuli egamba etya Ruth ensi ya mukama n'okujjula kwayo n'abagirimu bonna minus this one akutwala 210 bajangweka akutwala nkaguddeyo simanyi am I communicating? Yes. So ogenda okulaba ng'omuwala agamba kati nali nina okwewaayo kubanga wiiki yonna yaggwako ng'omuntu andi bubi ng'agamba ye bwe mbasikkiriza ekyo kitegeeza siri serious. Anti mami kati ebintu ebiriwo kati mweno era bintu ya competition. Kati ebyo bya competition bibatuusizaawo. Agazibu gamina gali buzibu otunulira omwana w'emyaka 21 nga mukadde okunsinga nze. N'omugamba nti what happened? N'alyoka akubulira lisiti y'abantu be yagenda kkiriza bye bagamba naye nga bo ebigendererwa byabwe birala. Kati ekyo kye twagala tubataase kyekigambo kwagala bavubuka abatulaba si nti buli kigambo kwagala it is kwagala kiringa nti si nti buli nseko nti nseko. By the way si buli kisi nti kisi ojjukira kisi ya Yuda Iscariot. Yes. Ate tusiva ku kisi ezo. Mami. Ojjukira mwana mulezi oyo I'm talking to somebody who reads the Bible. True. Yajja zonna. N'alyoka tugwe nanywegera yoyo. Kakati ono musajja ono n'amugati Yuda omwana w'omuntu omulyamu olukwe na kisi abaana bange ab'obuwala abaana bange ab'obulenzi kisi ebeere with the right person at the right time in the right place naye bino ebyogamba mbu kubanga nina okwewaayo tugende ku step eddako oyinza obutagenda ku step gyobadde osuubira kyokka te n'oludda ku step eya wansi instead of kulinnya eddala ogenda waki awagulu mami olina engeri oyogera n'ogattamu ne ku balenzi omulenzi naye basobola omugamba I love you naye n'acacaika batabani bange mbalirowooza nti omulenzi yakwana n'agamba I love you. Who told you? Then is it proper? Mwana wange osula kunyiza mwami bwani kapozi empiji ku bikondo mutabanyi ngenda kuteka munyonyoze kango wulira ekintu kimu n'abaana abo ab'obulenzi babakwana. But it's not proper. It is not proper. Naye weyogede wano ku mulembe gwa mugo mulimu munnanga tetunagukolera ki bangi nnyo ate bambi abalenzi bano balina ebizibu bingi abamu mayite babakwanira na mu ssomero
omanyi nti waliwo n'amasomero nga ne batica bennyini bali biza abaana bafa b'obulenzi yesu kristo makisi ne zinoga tica ayinza okujja ne katifini ng'ayagala ate omwana ono yaba alyako oluusi yaba akamutwalira mu mmotoka n'ebiringa ng'ebyo twali tumanyi ba teachers basajja kaakati nno oyogera na president wa mothers union owa buganda yonna otyo kakati buli lwentula wano okwogera am speaking facts kubanga nfuna omukisa okwogera n'abaana ab'amasomero funa omukisa okwogera ne basingle mothers funa omukisa okwogera n'abantu ab'enjawulo you get that yes mom ate nze ekulembera gye bayita ehaya mu africa yonna so I get time to talk to students outside Uganda women outside Uganda kyenkubuulira mwana wange w'obuwala abaana abo ab'obulenzi babatawaanya musomero babatawaanya ne mu community babakola ki babatawaanya ate tekyatandise leero ojjukira mu bayibuli akalenzi ako bayita ka yusufu wakacomako mukapotifali tekayaleteya kali bizi era paka yakasula mu kkomera paka yakasula mu kkomera naye nze bwe mba njogera n'abavubuka mbagamba nti yakiri oboneebona okubonaabona okutono okusinga lw'olibonaabona obulamu bwo bwonna amiina njogedde ku bashuga mami ne bashuga jaja bebo bwogambire mu community n'abakazi ab'emyaka gyaffe nabo abaana abo bali bubi kakati agenda namulimba mbw amwagala kakati noono n'alaba nga oba omukazi ono ali myaka jajajja wanga njagala affe twakulanga bagamba nalabanga nnyo mami ng'agamba brother wange abakyala bakulu bookya and she was right kati nga njagala nnyo okumanya basobola okukoleza essigiri basobola bakumisa essigiri basobola kaganga njagala kumanya kakati Ruth let's be realistic yes omwana w'abanno myaka 25 oba 27 gwo oli mu myaka 58 ddala omugamba nti omwagala oba omwagala nga maama ate abo bajja nga maama ate aba alimbye awo oba tomwagala ajja mu laavu eri gy'otegedde oba wattima kakati abakwagala kati bavubuka mwenamu ekyo mukyawuli and you know what some of them do kati agenda nakyali nkolemula Peter bumanyi bannange kishuga babe kyendibize tirumba lumba ezo sente olaba sente kakati njagala otunulira abantu babiri ono azze naye ajja alimba bannange nkwagala nnyo days lanta amanyi nga beeraga bagweza kakati nkwagala okufa okufi kakati noono naye azze under the influence of his friends you get yes kakati naye noono n'amanya nti naye omulenzi ono ddala njagala oba azze kubaza kati ne babeera mu kintu Ruthi ekifu ennyo kiri fake paka ku ssaawa esembayo omu bw'atuusaako munna obulabi either esuga jjajja oba ono omuvubuka tewali atera kuvaamu ng'akivaamu bulungi wateekwa okuba awanyigiriza munne munyigiriza ennyuma kati okwo kwagala nedda njagala kubategeeza batabani bange ne bawala bange si buli akugamba nti I love you aba akulavinga. Are there signs eziraga nti kati ddala mubutuufu nanjagala genuinely? Yes, they are. We talked about those signs. Nti omulaba nga yagambye okay kati tumaze okusoma njagala tweteeketeeke okufuuka abaagalana nga takupapya lwaki ogedde ku makya mutuntu akwetaaga n'akawungeezi akwetaaga. You know that? Yes. Nga tapapa kwe kugumiikiriza kuli ng'omuntu ayinza nga nti omanyi nti yadde munange maze naye njakoleka post graduate mu kino nga this person can wait. Naye eriyo omuntu nga talinda era gabwa kati gwabadde onsubira kwaki tamanyi nti ndi musajja kakati omulala kati ze nange byatabula tamanyi nti nina omusaayi babagamba emisaayi gya mujja kutukolera volongoto tewajja bwejja green ejaffe gya red kugamba notulira omusaayi yabadde alina omusaayi nolinayo kagamba bono omusajja nga bakoze nonsense atalabikangako muvuddemu embuto ze bateetegekedde beekubye in fact n'abawala beeyiridde asidi abagenze mu balogo abalogo abo nabo tebasaze bantu misale gyabwereere ate abaana batabuse ennaku zino kakati n'obeera awo nga buli kintu kyonna oli tiimu ddagala naye nga bwotulira emyaka gy'omuntu egiri tiimu ddagala ogamba naye mukama lwaki tusaasira nsi eno taata. But what brings about that bwe butasengejja kagambo kali wagala I love you wena kasengejjera bbanga ki sandikuwadde ebbanga tioba nti oba mwaka oba ebiri oba gumu kubanga omuntu oba yasazeewo okuba mulimba n'emyaka ebiri agimalako ng'abala kyabala nagati I'm investing in this time to get what I want. True. One, saba katonda tomujja mu kintu kino kubanga ye yatonda oli gwoliko gwe totondanga ku muntu luusi era toli mutonda ogw'okutonda gwa mukama
You get that? So kukisabire bw'omala okisabira topapa weetegereze weezitoyeeko ono jangu n'ogenda take your time kolako ne ku research nga negokolako research tategedde naye abavubuka tebakyalina budde obwo omanyi omulenzi ayinza okuŋŋaanira awo ayinza ogana munoonyerezaako ndi wa CID biki ekintu kyogendamu it is for life lwaki tokinoonyerezaako nga bukyali tubale tugamanyi abavubuka share with your parents but some parents are too tough to even talk about such issues. Lucy leto omusajja osaakuwerera wano okola ki wano onokola gwakwerekera ku mbaga za bano abazadde abandaba ekyo nakyo tekiyamba wakireeta ne wanaba nga teyeesobola gwe leeta nja kuteekamu sente kakati omwana ono olina gy'omusindika kubanga alina okusanyusa nze mbalabye nnyo lwanze ndi mukyala musibi w'abagole kakati agana mami nze sisiba abagole nga sibabuuliridde era mbagamba yes yadde mumpadde sente za gawuni n'ebigenderako byonna I need both of you sikkiririza mu kuteekateeka mbaga nga siteeseteese baki abagenda kusatulukuka so ogenda okulaba nga omuwala mami awo genze kannakuzaga awo mami okubye nnyo nogamba lwaki oga nti awo nkubyewo nze mpadde sirowooza nti tugenda kutuuka ku eyo level kitegeeza laavu gye tulaba yina egenda okusambya gawuni si yeriwo omuntu alina ka percentage ke yaleese nono n'aleeta katini you get that 25 ono n'asigaza 75 n'oli 75 n'agiwaawanya mu birala byonna simanyi olaba embeera efaanaganako bwetyo mu bbanga ttono ogenda okulaba nga abantu tebakyasobola kubeera bonna because that genuine love was not there. Mami yogedde tti omukwano gugumiikiriza. Yes. Kiki ekirala kyalina okutunuulira for the genuine love? Omuntu ono Herese Wayiza ali atya? Mu byobulamu ali atya? Ye mwennyini mukyalirako ne ku basawo tukebera STDs byonna kafankunayo oyo sickle cells. Yes, you know but do you know nti abantu bakebera sickle cells nga batandika omukwano kugambye anti ogenda okulaba nga ebintu bitabusega omuntu agana nakwagala nga bitabusega kwagala tekukyaliwo naye nga there was a step eyabuukibwa era bwe mubituukamu mubyogereko, don't stigmatize. Manya embeera omuntu ono bwe mba mwagala tusobola okumalako mu mbeera efaanaganako bweti kubanga waliwo endwadde nga ziwona. You get that? Yes. Endala ng'omuntu asobola okubanga waliwo methods ze mubeera nazo ng'omuntu alina kino ono takirina. You get? Ebyo byonna mubitunuulira along the journey. Then ne mumanya kiki ekigenda okuyamba okwagalana kwaffe kuno kwe twogerako kati okukula. One, yendabika yaffe. Two is commitment. Tuso jana ki. Waduyagala nzijana ki? Oteekwa okujja nga oyina omuwendo gw'ogenda okuwongera mu kwagala kwammwe. Yenna baana. Nga twajjiddwa. Tuli kukiwa n'abooluganda. Munnange tebijja kukoma ku kuzaala buzaazi baana. Abaana bano b'ozaala oteekwa okulaba engeri gye banaabeerawo. Nga ggwe bazadde bo baakuzaala buzaazi. Kati gojjoge banengenda okuzaala kakulengane. Era nze mpulira ne ku speech ze bawa ngenda kuzaalira abalongo. Mwana wattu ng'omanya abo tebaalabye ku mukyala Kasaato nga bateekateeka kubanga kirungi nnyo naye the first statement would have been ngenda kukwongerako omuwendo ogunyweza okwagala kwaffe kubanga when you fail to add value tewali gye mulaga. Kiki ekyabagasi gwe mukwano yekagambo laavu kano ketuliko kakati laavu eno mulina ojjongeramu omuwendo mulina kati kanjogera oluganda mulina ogiwa ebirungo ekule kakati muvubuka gwe wa 22 years mukama yebazibwe oli oba ali 27 basati kirungo kiki ojja nakyo bwe bali kujja mukyala ogenda kuzaala naye abaana bagenda kuzaala bagenda kusulawa bagenda kulyaki singa butya ku makyanga ono taata baby ate mwabajja okuzaala Katonda abawulira nnyo okukakala omuntu azadde busatu ati eggo olundi okusooka omugole yazadde obwana busatu weebale kubizaala mukama yebazibwe. What next? Singa olunaku lukya ng'omwami ono ali ku cupa ogenda gera lugambe tetulinamu nnyo ngolabe n'obulwadde tetulina mmere nze batabani bange nabagamba oyo temumuleete simwetaaga. Njagala omukyala nga omwami waba omulwadde asobola okuyimirirawo
ebintu nebikola ki nebitambula. That is true love. Naye love abantu bamanyi love diro kisenge nedda mukwano okwagala kuno obeerawo engeri gy'okufukirira ne kuyimirirawo mu mbeera zonna. That's why mu church olyayinza tuba tulayira Ruth ojjukira nga wagamba nti mu bulungi ne mu buki ne mu bubi obubi bugenda kujja n'osigala omuntu ono kyamwagala bwekyali badde olina okusigala ng'omwagala. Naye bameka bwolabe nga bakyakiriko mu covid tewakiraba wano abantu badoba abantu bawetta abantu babula. And I was very surprised ng'omwana amanyiddwa nti mufumbo baba bali awo nga bamulabye mukyalaze yekka nga tatazena mukyala tazena baana bamaama ne baaniriza mwana wange webale kujja onoolye n'okumimmonde tabuuziza ti gy'oli omukyala gwe omwana wabandi gwe wawasa n'obuzzukulu bo bugenda kulya mimmonde gyawa. Those are the parents. In fact naffe ng'abazadde awamu tetufuukiridde kigambo love. Thank you. Wenda kyenjagala kukisiga mu baana bano kubanga njagala otunulire omwana wa banno gwe bakenkyali bawasa gwe mutabani wazze omutegeeza onoolye n'okumimmonde oli ali kuki. Era singa wali we bapima amatooke ojjukira mu covid amatooke gaaliwo 24/7 omwana omulenzi ono apima amatooke agapima n'agapimira ddala gono gwawadde emimonde agenda okudda asanga kyeno kakati mga nolwekya HIV nene nnyo biki tukoze tutya. Ekigambo love kyakeewa. Even as the parents, if I love my son I must love my daughter-in-law. Thank you. Bwe mbanga nina kyesagala kituuke ku mwana wange wa bulenzi n'omuwala tekyandi mutuuseeko oba mpiseewo nnyo aw'okuba we watuufu. So kwegamba n'obeera nga naye natunuliranga abaana abawala nga omutunulira nga taata w'abaana aluwa yagenda mu kyalo kano kayavula kano kakaba kano oh my God mala zino nefuka mala studio ni you know kiki ekiri mu ekyo nti okwagala tekuliiwo omuntu ono omwagala ayina bwali and n'abakyala nabo baalimu nga bambi abaami byaganye naye nga omukyala diliwo kale nga waliwo akabataasa nalyoka ojjukira wano bwe nagamba nga omupenzi no n'ogaana kakati kokirabe nti naffe abakazi tulina omugaso wano sagamba okukola n'ogaana mukadde akwalisa ku mmere wonderful obugero bwo bwonna bwavaayo naye nga mulaava ate obwo obugero tebwandivuddeyo. I know kubanga omukwano gulumirirwa. Munange kakati tumaze ebbanga ddene nga gwotulabirira gwokola kino na kino kakati mu kiseera kino nange nninawo katweyiye ate abawala bange bagani mama Kasaato abo batabani bo bamanyi kasita omuyambako nga ovunaanyizibwa buta mu kukola kintu kyonna atulanire ne yeewaana so we wange bye yabikola mugambye ekikugula nva kasajja mwe muleete namwe bbiya twenywere so we wange vaazi nze wange nakimala ekyo kyonna kita sikiza mukama yampi sikyasaba neebaza bwebaza kati nona mami kasoka tugende mu kuwummulako tuyingire mu ssaawa yaffe ey'okubiri bwasuze butya ate nga n'abaami nno omwami naye kasita atandika okukola emirimu gy'awaka nga naffe abakyala tukita tugenda kutandikirawo okweyambako omukwano ogulumirirwa ogwo gwaddawa nolema kusula buvunaanyizibwa bwo otujja okutandikira mukwano gwange tovaawo tukomawo. Saba nawe bw'oyagadde okutweyungako osobola okuba nga oyitira ku noti 7 noti 65 noti bw'oba oyagala okuba nga osobola contributinga ku mboozi yaffe eno gye tuliko olunaku olwaleero ekigambo kwagala kitegeeza ki naddala mu bavubuka. Maama watumalidde essaawa yaffe eri esoose obadde oyise mu mukwano kyeki omukwano gugumiikiriza omukwano gwagala katwe tuyingidde omukwano ogulumirirwa nti abaana abawala kasita omulenzi abaana abalenzi kasita omuwala atandika omumuyambako for example aleese listi yawaka nenkolako 50% nga awate akiteera ddala nze kati wange nakimala owange byabimalanga tunywe kyekimu n'abaana abawala tikasita omwami akuyambako nateeka breakfast nasimula ku nnyumba nayozaako ku bintu ng'ekyo kiteera ddala oyinza n'omulagira kati lero tobyoze mbadde kati wali nze nali nakimanyira nga gwoyoza wano ebintu nga bijjudde nnyo mu sinki leero wabadde otya ate olwoba otandise akamanyiiro bwe muba musazeewo okuyambagana naye ate mu kwagala mulimu obuvunaanyizibwa
obukakatako oga Ruth obukakata ku mwana ow'obuwala n'obukakata ku mwana ow'obulenzi ngobo eyo area yo bwe baba bakuyambyeko buki bibiri kale abasajja Bible bogerako nga emitwe gy'amaka era oyinza okusanga ng'omwami abuuza temanyize nnyini muwano kasi totandika okubuuza ekibuuzo ekyo nga bwennyini omanya nti waliwo sitepu gye wasuula naawe gy'omanyidde ddala nti kati eno nagita obwannyinimu ne bunkendeera okiraba Ruth kakati mwe abavubuka get ready bw'obanga oli mwana mulenzi gweoyagadde omwana w'abandi omuwala oteekwa buteekwa okumuvunaanyizibwa okufaayo afaanana atya kikulu agenda kulya atya agenda kusula wa ku kafaliso k'oku yunivasite oba ogenda kubaako omuwendo gw'oyongera mu mbeera gye mugenda okubeeramu kakati naawe gwe baagala osanze omuntu ono eri abavubuka bawalama bwe musanga naddala mwe abakola courtship etuuka n'awaka bibiri kale yo naye ffe tetugikkiriza etuuka waka yeeriwa omuntu najja n'amalawo ne wiiki anti bali mu courtship aze kugolola nsaati agolola essaati n'agololamu n'ebirala byonna kyakiyiseeyo ate nono nyini gera musanyufu nnyo kubanga kati aba agenda kwesunga kuwasiza ki kakati ogenda okulaba nga goze yesogolodde abasaati nakali akafaliso kalabyako ku yunivasite tandikiraawo anti naye omanyi kafaliso kano nedda twetaaga okugulayo akalako nga tokivaamu emirundi egisinga mu okwagala kw'abantu babiri kituufu buli lwoleeta ekizonga yonna it is two don't we wetaaga ogula akafaliso wetaaga ogula ebikopo twetaagayo no ku bikopo you know ne bwe muba omu yalwadde mwembi tugenda mu ddwaliro twafunye lino eddagala simanyi okiraba okwo kwe kwagala okwaddala si kubeera kale oyo yalemu okufumba yalemu oba okuwata yalemu okutegeka kino mwalemu abameka naye mami wabanga dda mutuufu okufumba kwa mulema lwaki twagala bakwogereko akakati okyogeddeko nekigaana genda ku leve eddako omutwala asome abiyige oba nze muyigirize oba gwe muyigirize ate nga naye ayagala bwoba okwagala wekuli bwebaba bakuyigiriza nti kano akatungulu bwetukateekamu tetuteekamu kabuto katono toŋoola buŋoozi kubanga teriyo kati kiki kyategeeza lwaki teyabyefumbiraga lwaki yakuleeta teyandikuleese olwono bawala bane bamuga teyandikuleese kubanga yali abyesobolera buli muntu alina omuwendo gwe yajja okwogera mu sementi ng'okwagala kwammwe kuno so if you want this food nga yali agadde obe ne format bw'ogifumba please muyiga bona abalenzi abayonjo nnyo n'otuuka ewe nga buli kimu akutegeka ate oluusi nga kitandinga butandinzi off kakati naawe atandinga off obuyonjo naawe obuyonjo bwe bubeerako ebiraka kubanga abantu bonna nze kyemmanyi ku baana ab'obuwala abaana ab'obuwala bandyagadde okufumbirwa abaana ab'obulenzi abayonjo kubanga omanye ebyabalenzi nze kati mu wiiki n'abeebiri sabuni akendeera ate nga saabasajja asoose kusiima kakati noga maama anaamanya ati ati nammwe temuli abatya n'abasiime munaabe so kakati bw'obanga oli omusanze nga muyonjo tandika naawe weefubeeko kopa mpolampola kubanga ate mwembi bwe muba abayonjo kikola amakulu naye kakati bwe muno omusanze alongoseza obuliri abwaze ataddewo woosimulize engatto abamu nabawalakola namugalagi naava eri nebioyiro bye byonna n'alyokagwa ono omaze omujjako simanyi olaba wagamba waliwo byoyoga kakati laava eno yonna oba ogize ekigambo laavu kinene kirina ebikiwerekera kirimu ebikola munazeeko oyagala muyonjo naye ngaolaba yakwebaka nga tanaabye mulimbelimbe paka mushawa oyinza n'okulema okujja ku buliri kubanga naye nga tosokolamu nsokole olugwawo tune tumutwala kuba bayakoye ennyo n'obukyafu bwe nakujjukiza amasuuka yagagula kati nazuuka ku mwenda n'olaba ejjano n'olw'ensonga eyo bino byonna bivumbuleko nga bukyali there are things zemugenda okuvumbula nga mu mazima ga Katonda bwe weekebera gye wakulira n'embeera gy'oyitamu ne sitetasiyo n'obwasire kwini bw'oliko nga tojja kumalako va mu kintu nga bukyali totwononera budde totuliza mu miitingi za kwanjula na zambaga kintu kiva emangu tugaye nti naye nze sijja kusobola tebeera wa musana ogaye nti munnange nno ebbanga lyendabye courtship eno kino na kino na kino na kino tebijja kukyuka and me I would like somebody who can change please abantu gye bali gosobola okufuna era nze numwanya abantu abawukana ne bawukana bubi musobola okwawukana obulungi nomanyi nti mu butuufu kino twakigezaako ne kigaana
fembi tetusobola kubeera watya babiri kati jjaka totunulira ono yeyaza obulungi obuliri bwe n'oli ava mu galagi n'ebyoyiro bye nokyogerako ku mande nokidamu kulwokula lwoba okyetaka bannange oyiro oluyina erukuluma ogenda kola ekigambo oyiro nga wesimula lwesimuli oba okyamalako so kiki kyengezaako okuleeta nti wano mu ntandikwa woolabire omuntu ono biki byanasobola talumirirwa akuyita okugumujja omusinkana naye mugamba enkuba etonya funa boda naawe enkuba kyeki fe bazadde baffe batambulanga mukwano kakati ono tanjawula na bazadde be tandika okwetegeera oba onoozanya paati bbiri ey'okuba omukyala n'ey'okuba omuzadde lumba oba tokisobole eyo laavu kimenya oba ogenda okulaba nga omuntu yeewaddeyo nyonyonyonyo oluusi biba byansimbi ogenda okulaba nga omuntu yeewoze luusi amubanja mukyala Kasaato amubanja Beeti amubanja gundi amubanja naye nga bwotulaga oluganda so sente zino zonna kiki tetukulabamu ka tisaati tutera kusukka tisaati tularaga naye omuntu nabwe yeewola yeesala amasuuti bannange wano mumulaba bambi dresscode yakyuka naye nga teyakyukamu ne batandika okubuuza kiki paka baga nti bannange mondeke nina omwana muwala kyankola ali too demanding era bwe mulaba wano mbakubyakamba olwonga agendako mu kyalo ate alina okukuba erikyama kwa ova waliwo sengaawe alina okuleka omukyere kilo 5 bwokira wali mu kafene ate awa kojjaawe naye waali awo nawe alina byalekawo ate awaka mama mulwadde yakola ku byeddagala you get that naawe n'omanya n'amalako naye oluusi tugwayo bugwi kubanga oli akugambye nti akwagala naye nga mu butuufu bw'opima okwagala okwo gye bugenda mu maaso tolabayo bulungi quit as soon as possible quit tusobola okuyita mu red flags ezo bw'osalawo osalawo busazi nti ekijja kijje one sijja kupapa kubanga eriyo abapapi nze I was a netballer. Ka fitness ako. I was a netballer. I was fully in church. Nga bwe mba siri mu church nteekwa kuba ku kisaawe nga onoonyeza mu bifo bimeka bibiri era nga bamanyi nti bw'aba tali ku church ali luddawa mu kisaawe kakati ku kisaawe okwo ekisaawe oluusi okimanyi nkimanyi kakati nze ndi kisaawe product ku kisaawe wabeerangawo paati ey'abalenzi football n'ewaffe waba netball kakati ffe nga tumanyi okumala netball waffe ne tugendako ate eri mu balenzi mu football era tulina ennaku ezimu ze twagendanga okuwakanya kirole ne kijja kati nze nali mwana wa tata wange omu ku batata bange nga mukubiriza ayinza okuba nga ali ku NTV kati mwami John Katende kaka oyo mwana wamukubiriza bannange tatule emabega wa loole ate mwana bamwana baweereza mu kanisa twatule mu maaso ze situula mu maaso njaga kirole emabega awali vibe okitegedde kakati ekyanjagaza ekirole emabega kyampa lessons zenkyabuulira n'abawala kati bwe twabeeranga ku kirole driver yongeza omuliro biki ebyo byonna byaggwanga n'owulira abalenzi bye banyumya kale akakawala nako namaze okukayitamu nange nako nakayitamu kale ako nakalimba bambi nti nkaagala gamba ne batandika okunyumya ku bawala ne ngamba abantu bano bwe bagamba nti nkwagala biba bwe biti ngamba hako nkalobi era nkakoze eki nkategedde era nze Rusi nga kyali muwala nga kyotayinza kumpangula nakyo kwe kujja nonga nti onjagala lwaki nga tekakola kubanga bannange bonna be baali bamaze ogamba nti babaagala baali bamaze obba disappointing kati taata wange mwami Kasaato yakola atya eyo story empanvu badde olonsembedde Rusi oyagala ebintu ebyo ate naye tulikola omutwe abantu batandika batya ku nsonga ezo ogwo gwe gugenda okuba omutwe kubanga bati bagamba nti nkwagala olwo baakola bati kati abawala ono Rusi mumufeeko bamagamba buulire bagamba nti babaagala abamu baagala mibiri gyammwe kituufu abalala baagala just kubamalira budde nakumanya bw'ofaanana abalala baagala bafune bye banaabanyumyako abalala baagala basuule future yammwe. The same applies to the boys. Nze taata wange nzijukira ng'ayogera naffe mama waffe nga Mukama amaze omujjulula twali bato ddala myaka 14-16 n'agamba mwana wange abasajja abo balaba teri akugamba nti akwagala ng'akitegeeza akulimbalimba
ayagala kumanya bwe wakula actually nakiteeka ne ku level endala baba n'ekitabo mwateeka amannya nagamba Ruth tikinze next ani addako ti Esther tik ani addako ti Betty tik nagamba abalenzi babeera kakati olaba ajja kugaa nti akwagala naye nga takitegeeza bw'aba akwagala sooka omugamba ekigambo kino olabe reaction ye ekintu ekyo kyatuyamba nnyo mu buwala bwaffe era abalenzi ababeeranga ku kiroole bamanyi oyo akyagaanye oyo obaani kati gwetumusindikira kati oyo tajja kusoboka oyo muzibuzibu katonda ababazibu mubagaza ki nga waliwo abangu wanje oli kati oyo mulaba bwegenda yajja kukkiriza ze nange yanzikiriza simanyi olaba mbusaba manyi n'okusiba ssente tinsibewo bweziti oyo mwe abaana bange ab'obuwala abantu bwe babanga basobola okuboogerako bwe bati kakati ate mwe golodi mu mukuume nnyo olunaku lugenda kujja omuntu nga ddala zze ne gye bayita true love and those men are there those women are there gye bali kati ate omukazi bwogandi those women are there ekitegeeza nti abaana bano abalenzi omuntu gwe weekwanidde yaba ne true love so nazze Ruth nagamba Kimu ng'olabika bulungi nkwagala ate nawo ku kasente olaba otya tugendeko Greece oyo gwe yabadde atawa matu kali akasooka mbadde nkaagadde akasoose naye odoozi olabe bweyogedde nti ninawo kasente bwe ntunudde obubi ennyo nga ndabika nga basi gwerese kakati ebyakasente kano koyinawo oluusi bijjirawa ewagundi tiimu oli anti n'omukwano ogutali mu kuvujjira tegutambula mami kakati ogula mugula egulisi omutwala kukola ate luusi wegendereze ate negendereze oyinza kugamba omuntu waliwo otandikidde mbadde ensanyusa yesu alabise bulungi which is okay si kibi omwana omuwala ogamba omwana omulenzi nga amulabikidde bulungi nti olabise bulungi naye bino ninamu kasente olwoba otandise okuleeta obuzibu tugendeko egulisi temuyinza butatandikako na sente nakambye mulimu competition kati it is okay kakati gwotegedde otya nti nabali bateekamu sente mami levo kokitandikidde kubanga omanyi lwaki kitandise bwentyo Kimu ate kukwali naye abawala abamutwala omutima nga baagala olw'omutima gwe kati nze nange njala kuyingiramu eyo space ogende Greece muyingire mu mutima kati nnyo okulemesa omanyi nti osobola okutwala Kimu e Greece nga mu mutima toliimu naye ngono yagenze abeereko Greece ayiga ebyayiga asubule byasubula dde era ng'ayinza n'okudda nayamala okudda natugenda agamba it was wonderful being with you in Greece but I'm really sorry ne babuuza yabadde kyeyali ku kitanda bwe twogera ali mu ICU buli ambuuza wabadde kitanyega instiria nze njagala kubasaba abaana bange ab'obuwala ne bw'oba olina omulenzi wo ne bw'oba olina kugamba omuntu gw'olira nga wandi omwagadde tokulembeza ssente kubanga bw'onoobanga ono ate naye mafiya ngeri gye twatandikidde egulisi mujja genda ayoye agulire ne basenga babekyamutakasa bonna pantalumirirwa adde akuyiwe kakati maama nakugambye nti ensi ya Mukama n'okujula kayo n'abagikola ki Kimu wanaava wajja kujjawo omulala omutwalewo olutake omwezi gunagenda okugwako ng'omwana waffe ow'obuwala abadde alina ku ssente akola eziriwo zonna azipendinze mu nfaanana bwetyo ate nga n'obulwadde mulwadde ali mu ddwaliro pressure zalinnye bambi why do you reach that level omuntu ono naye osobola omusitadinga n'obaako ne bobuuza biki ebimukwatako naye gwe n'oyiwamu abaana bange ab'obuwala kati batabulaga naye mami leero yatujjiridde mulekerawo okuyiwa mu bantu bano ssente mami oluusi mwana ngewe wali kuleeta kyeggulisi you'll be very disappointed nga oyiyeemu nnyo omwana omulenzi n'atuuka okuga nti kati leero agenda kuwasa n'agenda ebuzibwera nakkirira munda nakkali mu buto wansi n'agenda ekyasangu kakati mugenda okulira Kimu genda kwanjula tukingira munda netukka ng'obuuza ebyalo nga muna n'okutuuka gyagenda okukola ki okuwasa kakati nagamba ekijje kijje kangende ndaba omwana omuwala ono bwafaanana n'avaayo nga yoyoyoyo naye ng'ono gwakola ki gwayagala don't be surprised nga yamunyumiza nako nti ebimu ku bintu byeŋŋenda okuleeta
waliwo yadesibako eyampa ku ssente. What does it mean? Tugamba njagala kubazimba mu kintu nti tokkiriza kubeera disappointed kutuuka kweyo lefu. Bw'obanga ddala owulira olina okwagala n'okwagala kukufuge kusobola okulandinga mu mikono emituufu ebiwerekera bino byonna ebigenderako olina ku ssente. Kati nno gweyogedde ku ssente olabika bulungi. Sometimes n'abazadde bayingiramu mwana waani ne beerabira nti oluusi abaana b'abantu abalowoozebwa nti banene nnyo babuvunaanyizibwa nnyo ate baferiya kubanga one oyinza okusanga abazadde baabwe tebalina budde bubabuulira. Ekyokubiri nga babapampalinga nnyo omwana banawulira bati banalaba bati bla 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 bla. Kakati gwe ogenda ozonga ne famire naye ng'omwana waabali tagambwako takoonwako titi mwana ne bw'obanga wamuwasa oba wamufumbira oda ziva wa maama oluusi ogenda kufumba ki? Luno olunaku bwe lutiife wano tebafumbanga nyeebwa kasooka nkubire ku mami kakati olwogiyigirawo of course era oyinza ti kati toyawula maame na mukyala awo nnyiiga bw'oba mmwe abalokole ebyawandiikibwa obijjayo bayibuli egamba etya nga ssaawa eyo ne bw'ojjayo ebyawandiikibwa 15 tebyaplayinga kubanga oli amaze emyaka 28 ali mu eri life gwe wakamala n'emyezi emeka 3 kakati ebyo byonna n'obitunuulira nokati nno nakolamu ensobi manyi bwe nali mpasa nasalawo njagala ennyo famire eno abantu balina abaana kati nempasa omwana w'oyo mba mmaze kakati no abamu tebategana kubuuza oba omaze mu ddiiru ki era kati nze mba mmaze okugaggawala oyo n'abeera awo nakati mba mmaze okuba ow'ekitiibwa kubanga omwana bw'ayimirira wali taata n'ayimirira wano n'ayita abaana be naffe abako ne tujja oba bakamwana mba ku level ya waggulu bakuuma baliko nesaluti bulwogula emotoka fenna baba bagenda tukuuma ebyo byonna birungi nnyo naye when you remain the two of you love weeri akagambo kali kankwagala kaaplayinga kyova olaba n'abazadde nze manyi bagamba temukaka baana bano fe manyi famire yaffe tulina kuwasa mu famire bweti ne bweti ne bweti love that genuine love yerina okubeerawo lwofe naye mami abeddanga baafumbanga ngera abafunira bafunire nga bafumbirwa nju mwana wange ofumbo bwabangawo ekyabafumbizanga enju okimanyi enju baazirabanga nga n'eri enju ekigambo love it is love kakati tolabangako omuntu ng'abadde n'omuntu w'emyaka egiwera 5 naye nga tatuukangako waabwe naye nga mwinamu n'abaana 3 nga ne baayita abooluganda abo babalamu be bakiwaani tobalabangako fajirwa kuno okufaanagana okuyitirivu kaleeta omuntu ga fotokopi ya mukyala kazalika nti oyo mwannyinaze ogati naye ogenda omutunuliranga ddala kiki after 5 years oluusi nga n'obuzibu buzze noluga nti kiki kino mukama kyalirinsa okutala emipiira kyendimu nga wakiyingira dda kiriko n'obuwerekera kano kakaba kano kanyiizira kano katambula naye kiri kyoleese it was true ne ku mulundi guno amaka bwe gatyo gakyaliyo nze kyenkyayogera amaka bwe tumala okugazuula nti amaka g'abakiddaawo n'ag'abakkiriza bazze kuketta maka malungi give these people chance to fall in love by themselves kyogereko kasuka yakayinja mwana tunagamba kanogeza owasaamu omuwala abawala bamu baki bampesa nono naye abuuze omanyi discussions ezo tetukyazirina abazadde tunoonya ssente bannanga okufa obufi kyokka tuzinoonyeza abo abaana kati bwe tuzinoonyeza tetutabawa budde kwogera ku ezo nsonga simanyi ondaba mpulira bakidaawo balungi nti ye nono omulenzi mu omukisa abogera mwe bagamba nti abawala abo balungi naye nze nasomako n'omu ku university nga bino na bino byakola kakati maama kizimbe oba kikubire ddala waba akole mu kizibu nedda abawala batukamu egyo emyaka bamanyi okukola kino na kino na kino muzimba ki ekintu then give them time naye eriyo abazadde ate nga omwana bw'aba tagenze gye babadde bayagala bw'aleeta gwayagala olwo nalwo olutalo era tulina abaana abatulaba kati abavubuka nga ekimu ku bimulemesezza okutereramu eyo ensonga bazadde beeronda lero no gwoleese ono ma oba mutini nnyo talya we nali mpasa emyaka gy'owasizaako n'abantu abaali mu eyo rigimu n'embeera bwe yali teyinza kubanga bweri kati waliwo ebikyuse biki bingi emphasize this genuine love
ate gizimbe mu mwana wo mubuulire nti nze bwe mba njogera n'abaana bange mbabuulira omuntu ayagala munne byakola era n'atayagala munne byakola nembibagamba nti kati ekyo mukiraba kitegeeza omuntu ono tayagala munne. Era nze bwe baali bayingira mu university we talked about those toxic relationships. N'obeerawo ng'okiteekamu nnyo naye nga gw'okiteeramu abala kiki kirala. So naffe ng'abazadde tuvunaanyizibwa okuyamba abavubuka abo okumanya ddala gw'oyagala bakwagale naye gw'oyagala. Omutuuka n'omutulaawo kati naye gwe olaba osanga musanze engoye z'abanne okuwaya n'oziyitako enkuba n'etonya n'ezigwerako naye nga baganda babanda ya Nakalaama oyagala. Ogwo omukwano gutandikira waka. Kakati ojja kwesanga ng'ono ye mwana atudde wali mu ntebe amata ne gabimba n'okuyika ne gakola ki? Kubanga effumbiro si lirye. Ayita darling amata kagamba simanyi olaba embeera efaanaganako kakati amata gonna ne gayiika kyokka g'ogenda okunywa n'obwana bubiri ne mukyalawo. Oyogedde ku ekyo nezijukira mami bano bachefu akola lemise alina woteri ennene musajja afumba n'otuuka wakoba oli mu kinaabiro onaaba emmere esiriira nechefu naye bwa chefu bwe okujjako ekyokusiriira sikiriziganya na mmere kusiriira n'atafaayo kyokka ate ekyokuba chefu tekimufuula chefu awaka bayanjawulo neya woteri ennyo guli mulimu. Kakati kyakisekombulire tuyagala ogamba abasomesa the teachers abaana baabwe tebasoma mu masomero babasomeseza wano waka. Alo katugende mu kuwummulako tukomawo ne maama Josephine Kasaato. Ziri asatu mwemu ezakawukana ku ssaawa enye ez'okumakya mwasuze mutya kooli webali kuwangu kyekubidde ku Spark TV awamu ne NTV YouTube awamu ne Facebook live ndi ne maama Josephine Kasaato era ng'ono yakulira abafumbo bonna mu Buganda. Tutunuulidde ekigambo kwagala mu baana abavubuka singa bakigamba oba otegedde ki kyetutunuulidde nga tuli mu kiwuutawuutamu era nga tuyingidde mu kitundu kyaffe ekisembayo ekyolunaku olwaleero. Bwe tufiiridde mu kisoose kino eky'essaawa eno ey'okubiri tubadde twogera ku ebyo omwana omuwala by'olina okwekkaanya obutapapiriza okwo okusikattiramukko ssente zireme kubanga kyekintu ekisooka mu maaso kikulemberamu buli kimu okubanga olina okuba nga olumirirwa. Otwagala tuwumbewumbe tuyingira ate awalala mu red flags. Ekya ssente ng'era bwe tukyogeddeko tekirina kukulembera kyokka ate tekirina butabaamu. Kubanga twagala ki? Kubanga twagala okulaba nga tukulaakulana ebiyinza okutuyambako okukulaakulana ebimu ku byo resources ze tulina nga ne ssente zikola ki mweziri. Nze I always refer to the Bible. Abaana aba Isirayiri bwe baali bava e Misiri Falawo yali alina kakaliculeta yali abala bulungi era yabagamba mu abasajja mugende ebisolo mubireke n'abakyala n'abaana abawala basigale. Nabo ne baba strategic enough ne bamugamba nti tetuyinza kuleka bya bugagga byaffe bantu baffe na bisolo byaffe kubanga eri gye tugenda tubyetaaga one okwereza Katonda waffe naffe okutuyimirizaawo. Kale nno abavubuka weewawo n'abantu abakulu tetwagala nnyo okulembeza ssente zino kubanga abantu bakola nkole ne bava ku ddaala erimu ne badda ku ddaala eddala kyokka ate tuzeetaaga mu bulamu bwaffe bwa bulijjo okutambuza amaka gano. That's why bawala mmwe tubaweerera musome musoma yes mutukulaakulanye mutuyambeko mu bukadde kyokka mukulaakulanye n'abaami abalenzi abatabani baffe gye bagenda okubeera. The same applies to the boys or the men. Nabo tubasuubira okubanga omuwala bw'afuna munne balina engeri gye bayinza okukwata ebyensimbi bino obulungi ennyo ne balaba engeri gye biyinza okubakulaakulanya. Maama senga omukwano gwamu okuvujjirira like ssente zisobola okutegeeza omukwano ng'oli akwana n'agamba baby Josephine ndabikidde bulungi sooka oguleyo iPhone nakuteekamu kasente awo does that show nti anjagala? Si ayinza okubanga akuwadde akasente ako akuteekemu iPhone otuufu ng'akwagala era ng'alabye nga ebimu ku binaakusanyusa kukuwa iPhone eyo sigirinaamu buzibu naye ebiwerekera after the iPhone bye bijjayo nti ddala ddala omuntu ono akola ki kubanga ayinza ogikuwa leero lwakusatu ku Friday nakukubira essiro kati weerabidde nti naggulira essimu
Olowooza nali nkuwampe oli mwana wajjajjange oba oli waani awo otandika okwetereeza kyekiri kyetwagambye nti wabaawo obugumiikiriza nzikiririza mu birabo ebyo kubanga si bibi naye gwe babiwadde n'abyawa kubanga ate eriyo leero n'agula iPhone oli gwe twayogeddeko n'atuuka ne ku level eyeewola tewessamusama otakola ki kola ekyo ky'osobola ate nammwe naddala abaana ab'obulenzi Ruth abaana abalenzi bamanye nti eriyo abaana ab'obuwala by the way ate abo tebalumba nabalenzi bano bavubuka bato batandika balumba basajja bakulu era namugamba nti I'm very free I'm willing to be a second wife or a third wife. Wow. Namugamba kati tosuubira n'olunaku n'olumu kukyankalanya mukyalawo nze kasita onteekawo ontadde nonzimbira ennyumba nompayo ebyapa bibiri nompa n'emmotoka nze wojjirawo ojjirawo otoze era oba toze mbanyi bulungi nti oli eri. Is that love? Ate is that love? It is not. Ono abalabibye ti from 25 to 35 nja kuba maze okuba na bino byonna era n'oli amubala nti omuntu ono bw'anaaba awangadde nnyo tayinza kutuuka bbanga lino ng'akyali mulamu kubanga era asinda pulesa sukaali alusa mutwe mugongo bigere prostate cancer abisimba byonna abuwulira dadi tofaayo nze sirina ttabu naye nge naakola ati kongola mabeere era nebikyukirira God forbid oli bwaba wagenda wa mukama waffe Yesu n'agenda naye mukuziika tajja tayagala kumanya kakati naabo nabo gye bali and that is not true love. In fact oyo agenda okwewubamu abo bonna okubamaliriza aba muzibu nnyo okusetolinga n'abeera n'omuntu. One, aba ebyapa byonna abirina. Two, aba oba ngambe nti alabye buli ssanyu na buli nnaku yonna yaguba wonderful nga yaguba kakati oyo yaguba oba yandisanye mugubu munne ne bakola ka combination k'abagubu ne beegubiza ddala oba ne beebudaabuda ne baddengulu kubanga oyinza okusanga ng'ate bw'asanga ono azze ng'ali serious aba atomedde nnyo. So ebyo byonna bitunuulira era n'omanya naye omuntu ono akola mulimu ki mu bbanga bwe riti asobodde atya okufuna ebifaanaganako bwe biti kyokka nammwe abaami abakweka abantu bano ab'essaala yabwe esinga gye bali kumuwa naggwe kufa asigale mu kintu ng'akirinamu emirembe. So obstacles zibeeramu era kyovudde olaba nti program nga zino ziyamba nnyo abantu okumanya nakino gyekiri kino bwe kiba kituuse ku muntu akola atya kubanga omuntu ono ompadde essimu keye endala kiki gy'ofaayo omuntu ono yakugamba nti akwagala akufaako kyenkana ki omugambye ndumizibwa nno ndi mulwadde naye nga alina obusobozi obukuvuga n'akutwalako mu mmotoka akakati watuuse dda mu ddwaliro ambadde sinaba mbadde n'agagenda sigalina kale bw'onooba otuse mu ddwaliro onombulira abasawo bye bagambye awo kendeeza ku sipiidi na ssente meka ze baagala mpeereze eyo red flag kubanga omuntu yandisoose kugamba abantu bagamba kakati nve ku mulimu ate nga twetaaga ssente naye naawe mwennyini ng'omuntu kikulu awo nawo tunulawo ye ng'omuntu diro yeewaayo ku lulwo kubanga yo bayibuli ga nti ye katonda bwe yayagala ensi nokwayo yawaayo mwana kakati sibagaye nti nammwe mweweeyo mu ngeri ng'eya Yesu Kristo but when it reaches tufiiriddwa nga kitalo muziika ddi odda ddi oba bw'ategeera nti muvira ngenda kuddamu nkubiro venda kikasatu agenda okuddamu okuba kusimuga yali ebadde nga tebangako kakati ebyokuzika bigwa after 3 days nagati omanyi baali bagibbi ogenda omulaba nga bwe yadizaawo ddala data exact wano ne kava yaayo na buli kimu kyonna akabonero akalaga nti waliwo obulimba samuya ndoyo nawo ng'olabawo naye mwega mufiirwa nnyo naye mba mufiirwa nnyo twagala akyogereko kyatteeka olina okuziika ng'omanya noli kati olaba ono abibuuza kati gye bulaga eyo maaso okuziika kuyinza okuba nga kuzibuzibu ebyo nabyo ng'obitunuulira ng'obikola ki ng'obiraba eriyo omuntu nga kantu katono nnyo ng'avaako waya kakati tunuulira munnange ono eyaŋŋamba bwanjagala bw'aba alina ekimunyiizizza oyinza okuba nga sigga omunyiizizza muyinza okuba nga mbadde naye mu takisi kagenda maasaawo dakita mpisaawo otya amukutte amukakiseeri nemmotoka gambye yayinza ojjasa akendabirwamu naawe wetunulayo omuntu ono anjagala naye nga alina obusungu buki bungi nnyo lwendi munyiiza tampiseemu nga kakoze wano kondakita
ka balance kanusu bitano ne kamuyombya taxi yon najivaamu ne musigala nga mwambuka oba mukkirira ng'akyayomba ne taxi twagivuddemu yadde twagivuddemu nkyabiriko akati nga naawe otandika okukola ki bw'oba olina engeri gy'omukyusa n'omulaba with time ng'agenza akyuka very good bw'aba takyuka era tandika bw'oba tokivaamu tandika okunoonya methods z'olina okozesa singa embeera efaanaganako bwetyo ekoze eki ebaddewo kubanga kirimu bibiri nomanya nti kati nze oyo I can manage bw'atandika ebyo nze nga nsirika nga nnyimba akayimba kange oba nga nteekako akaswida awo ng'amataali galawa okkiriza okubeera mu busibe obwo ate waliwo na bano mami ngenda mu antinento naddala baami oba balaki batyayo mu butonde bw'abaami guno omulembe gwammwe gwe guzze nga omwami asobola n'okwerekera ku mukyala we naye luli edda ku mulembe gw'abamulerwa nga ono mulerwa abakkirira ebitooke ono omwami naye n'agenda mu bibi ebiki ebirala naye bwe mubanga mugenze mukyogerako omanyi true love mugizimba ebimu bye muzimba byebyo tugenda kuzaala ddi tugenda kuzaala abaana bameka tugenda basuzaawa banaasomerawa fiizi zivaawa si biri bye wagambye mbojja okulawo badde ozenyabula obakana kati okyaze nazzeeyo kakati tojja buzi kubanga it is you who is going to suffer ng'omwana akugamba mami tulye emmere mami jjula naye nga gwomanyi nti ku ntamu kuliko mazzi gabadde gabijanjalo tebinnalabikako kyokka tagandifuusa agakawunga nago tegaliiwo tegayinza kuba gakyayi tolina majaani yadde sukaali it is you who is going to suffer before you suffer plus the kids bino byonna bitunuulire kati obirabe tisinga munnange ono taasobole kuprovidinga will I manage obanga agula kilo ya sukaali n'akwata akajiko n'agipima gonywa bumeka bubiri ojjanga kunywa kamu abaana banywa bumeka busatu bajja kunywa bubiri namusibako n'amuteeka mu kisenge weetereze naguze enkoko ebifi binakwa bwe biti kibiri bwe biti nno bannange ate ebyo Ruth gyebiri era katodoka nti ono singa you are speaking to me right now gyebali awo otandika okumanya malako oba sikola ki oba simalaako abamu muli kati muyita nti omulenzi akwagala nnyo naye mu bya pulani agamba nze toyinza kubeera wange ng'okola saba abakazi bakola manya abakazi abakola babakwana kyokka omulimu gwo ng'oggyeko guyimirizaawo ne maama mu kyalo ne bano batoobo oluusi mulina bamulekwa goosi omuseemu maama yatunda obubuuzi bwonna n'abumalawo osome omale kati ono abuuza bwakwagala tannaba kufiiringa ekyo kyonna ne bw'okimutegeeza takiraba ogenda togenda sigenda nkwagala nnyo neva mu katemba munsanze so akwagala mutuule muwewe omulimu guno gwoyagala nveeko ntuule ewaka kubanga abakazi babakwana oba kubanga eri abaami aga nti sinza kuba na mukyala alina sente mukyala omanyi abakyala balina sente tafugika manya kakati gwomanyi nti olina sente oyo byayogera tojja kumalako naye wano nakusuubiza vaayo nja kukusasulanga buli mwezi oyo omukola otya mami kakati bino byokola byagenda okusasulira ogenda bikolera wali waka agamba tofaayo bakuwa mmeka ozifunye muteese eddala nga ddala ajja kusasula asoka kuweeyo kubanga abamu amanyi okusasulayo emyezi nga 8 n'abika ekirala omulimu guno ogukola for what kubanga bwe tuba twogera ku kwagala n'okwagala omulimu mwekuli kati mukyogereko kiki ekikozesa ng'omukyala mu maka muno kuyambako ompa omusaala yes bwe bukya ku makya god forbid n'ofuna accident amagulu ne bagawanika buno bwana wa boda nga bw'obumanyi kakati ani ampa omusaala ani agula emmere ani aweerera abaana sit and talk about all this kakati bwayinsistinga gw'omanye nti eno ensi mwe tutambulira erina ebisoomooza eyo red flag naye abaana baffe bagenda omanyi mami twali mu mukwano omanyi mami naye mama Kasaato omanyi kye bayita omukwano nobatunulira noga nti obaba no tumanyi nti nabeerako omuwala nenfuna butterflies mu lubuto you don't know she has a great body atambula ati nogamba bannange tambula mami olabye bwenjiye n'olutiko nga mwogerako kakati munange olutiko luyiwe naye olukyaluyiwe olwo bwe lutyo ojja kuyiwa ne ku measles ng'ebintu bikukoze eki bikutabuseeko nobeera promoted from lutiko to measles right so bw'oba ebyo byonna onoobyewala ekintu kitandikirewo nga bukyali
n'omukulu ono omulage obukulu bw'okukola. Abavubuka bano abamu bakugamba nti mami ogenda okulaba nga value y'omukyalo okukola togiraba. Akola ne kalipstick ayagala okamugulire. Empozaawo. Akola omwa airtime. Ate bwamala n'akubipinga. Mama Kasaato bawala bo batugambire ku bawala bange namwe mulekerawo kunswaza. Ngenda n'embeera looya wammwe ne munjiwa. Kakati naawe akola. Kakati omwami ng'alina omukyala akola bw'akomawo n'essaati n'agimuwa namuga nti nkugulidde essaati ayiwa mizoozi. Anti ate najjayamba ate n'akwanyisa abalala. So bw'ati ekikuba agikoze eki. Essaati yange. Waki wegimuwadde ate nga yasigadde ye wandigyeyambadde namuga nti kale n'essaati nagigulidde gwe naye omanyi ate nze njambadde naye nga nagigulidde gwe ate tukole ntya mwana wange gwe. Kiki kino kyendiko wano. Bw'ogiguze nga yaani yiye. Kakati ate oyagala ati kangamba we bawala mwono lusa abayamba n'aleeta ebintu bino byonna. Ekirabo bw'omala okukigula n'okiwa oli gwe wakiwadde gwe muwe omukisa akikozese. Okiwulira? Era toligiriza nnyo bigenda kukola ki? Gwe sigala wano ng'osaba Mukama. Omukulu ono buli lwayambala essaati eno akole ebyo by'oyagala ne Katonda by'ayagala kuba Katonda tayagala biri by'oyogeddeko. Ekyokubiri ate togiyimba nnyo togikubamu luyimba si katabo kamuli nti byavudde ku nnya ne biraga ku 7 weebala eggula ssaati wakoze nnyo because you loved this person bikome. Oluddeyo nnyo ate nga wagendedde mu ssaati gye nakugulira badange sometimes yabadde alina okulwayo wabaddewo ekimukutte. Kakati ekivamu nakati naye kanve ku ssaati eno kubanga buli lwenjambala ate ndoga kati nga tokyajambala sisagulawo ne ssaati wano kyajambala. Oh my God, tokaluba. That is not true love. When you give, you give. You get that? Yes. Kakati na bino byonna ebyokukwana nabyo kimu mubyogerako. Mbuki kwegamba mu true love mulimu kye tuyita being trustworthy. Yenyawo. Kugamba nga oyina munno Bayibuli egamba nti omuntu kyanaavanga aleka abalala bonna n'abeera naani nga waleka era ne mukyogerako onooleka nti nja kuleka kakati alese n'aleka n'ono n'aleka ne mubeera mwenna. Eyali alese bw'olaba ng'atandise okudduka ng'alinga ddayo mujjukize. Bw'oyibiyinza okukulema oyinza okuba oba musiraamu oyinza okusanga imaamu oba sheeke oba sheekati be bajjukiza oba ene ewaffe mu basumba nga be bajjukiza oba mu fellowship mpola mpola waliwo ebintu ebimu nga gwe tojja kusobola bimugamba n'abiwulira naye ng'ate waliwo asobola obimugamba n'abikola ki zimba ekintu kino kyekiri kye nagambye nti no wateekwa okubeerawo plan ezimba ekintu kino kive ku level kwe kiri kigende ku level enki ng'olwamulekamu nti twakwanye twazadde nanga wona mba nkwanye naye ono yakwanye n'okuzaala n'azaala anti katuzimba ogandi wera tuzimba tunakuba babiri tuzimba babiri ebirungi era ebirungi bino ebibimu byogereko right from the word go nti kakati kino bwewandyagadde nembeera n'abaana wano nga mulimu ababo 3 n'ababiri nga si babo tinedda. In fact ennaku zino abaana ab'obuwala mbagamba nti abakulu bano babuuze kubanga eri abalina mentality entazaala mu mukyalo omu bw'abaana bonna bebataba bagezi bonna bebaba basiru kati ate bebaba bagezi bonna ng'afunayo ku musiru amwagaza kyolwo agatte. So waliwo awo propaganda gwesikkiririzaamu but kindly talk about all this nga bukyali whereby mulina stands kwe mutandikira ekintu kiki ebimu bajja kulimba naye obutonotono bugenda okuva mu muntu ono bujja kuyamba either ogenda maaso oba okukivaamu naye teolemera kali nkwagala anagera nkwagala nnyo era nze ndikwagala ku 10 kuliko abatonotono abakituukiriza naye n'abakituukiriza baga nti mukizimbye mutya nti omulabi azze bayizawo omulaba alumba kubanga bayibuli egamba nti devo yajja okubba okutta n'okuzikiriza tayinza kuleka bavubuka eno generation n'agirekaawo. So what we have to do mwe tubeebaza nimuga nti twogere ku nsonga bwe ziti kyokka naffe abali eyo naffe twongere okuzoogerako tuzimbewo embeera eyo ebizibu mubyogereko ng'ebizibu eri abantu nga babika ekintu abanange kisoboka kirungi kiki ebizibu ebiri mu mbeera nga zino. Let the young people address these issues. Mami ate bwe nsanga nga mbadde musanze already azadde ku baana lemisa abaana nga babiri naye mu bakyala banjawulo naye nangamba kaakati gwe gwendabye gwe gwenjagala kati tuula mu makaago. Should I trust this person? Why not? Nabali ababiri asanga nabo bwe yabagamba kakati nakugambye totondanga ku muntu Ruth ate n'oli omulenzi
twamuyise Kim Kim n'atusonyiwe kubanga leero erinnya lye kyetuli ye gyali pozi tali nayo okay kakati ne Kim naye tatondanga ku muwala Katonda mwenna ye yabatonda along the way waliwo ebisobola okubanga byaliwo bisobola okubanga byali ku mwana wa buwala era nze ngamba nnyo abalenzi nti totya kuwasa mwana ono kubanga yazaalako manya okuzaala kuno kwajja kutya naawe omulenzi naawe omukyala totya kufumbirwa muntu oli naye mutuule mumanye kati bw'omala okutuula wano n'omanya kubanga ayinza okukugamba nti munange nno omukyala ono yasooka yafiira mu lutalo lw'abakyala obambi kakati ekyo n'okitegeera munange ate owookubiri bwe yajja n'atayagala mwana ono naye ndaba nga sijja kumalako nandyagadde omuntu ananjagalira omwana ono kati gwe ebbanga lyenkulabidde omwana ono omwagala omutonera n'ebirabo kakati ekyo tekikumala kuleeta kimmala banaze dda nakulabya mangu so okwagala mukukola ki mukuzimba n'omuwala ono ayinza okukubuulira nti munayino ndabira wano nazaalako ku mwana byajja bitya n'omubuulira bwe byajja kati ne mutandika okuzimbira awo enkolagana yammwe okusinga alongo zawe otudde mu ddiiro osise ejjo osaliddeko n'olunyanya senga wekyamutakasa n'alumba oluba okubulaka kati n'atema omulangafu lulabiso ate ki anti akaana kafudde sikyalinaze bwe mbikweka bino bannange n'akaana kafudde mwana wange olwo kakati ofiiriddwa omwana balo n'akutunuulira bwati bwakuwambusa bwakukkiriza anoonya bwakutako ganga kitalo ekyani kakati ogenda okunzika ng'ofiiriddwa omwana ofiiriddwa n'obufumbo kakati ate bano baabaami olwokubanga the African men Katonda yabatonda balina okusejjalata ebyabo bitera kujja wano mu kufiirwa era okulanga lwajja atema omulanga guli manga gulimu n'ebirungo passe ku nsiipula munnange saabitegedde nti kale ojjako ntibula bulabula ffenna mu Mothers Union gwe tukulabukirawo mangaga nti mukulu sooka otule wali okaaba okkakkane kubanga abakaaba eno babadde batandise okuguma ate oyinza obbazza mu maziga nga mwakimala ekyo jeddamba otuwulira buwulizi wangi maama nyaba that is Mothers Union tuyingira tutya naye oyo leero oyagadde okuyingira mbiri omanyi nti kati program eno oyingidde mbiri therefore what am I trying to say nti bino byonna bitandika bukyakola ki bukyali kakati ebyo bakubuulidde ebyaliwo oyinza ogamba nti omwala oyo yali muzibu nnyo yali extravagant nnyo yali tampa kitiibwa yali tampulira naye nga naawe at a certain point oyinza okwesanga nga gwe kyolowooza nti omuwa kitiibwa tomuwa kitiibwa kitiibwa ki kyewandyagadde nze njagala olundabira eri kubendu abuse ntikkula kolawo akatisi akalaga nti nkomyewo nga bbaawo kakati bw'otunulamu ng'obisobola nga tebina teka lyatunula kyebimenya nga naawe obisobola bunya okuba akalulu ngoga nti ekyo nkisobola simanyi olaba kakati nze ewaffe yonna gye tuli ffe okuva ku jjajja azaala jjajja ffe tunywa omwenge omuwala oyo manyi Luusi we yali amanyira mbu nve ku mwenge nze ogwa wasanyaboyika nga nguvaako ntya nze nagenda okulaba nga manyira nnyo nze mbeera n'emikwano gyange tutudde tuli ku kuleti zaffe nga nkubira essimu hallo Kim, where are you? You must be at home here. Are you in a bar? Ayogera oluzungu lungi nnyo kakati ayinza okumuza nti baala bagakolera bakisi bantu kakati nga weetereeza nti bwekiti kati bw'obanga gwe onoogumira embeera nadda nga atamidde ne bamutuuza mu ddiiro ne batwala TV nga nayo yaginywedde genda bw'oba tokisobole ekintu kiveemu nga bukyakola ki but I like people who talk about all that and ebimu tebijja kuvaayo paka nga mulina level gye mutuuseeko sekiwati bakyalina obugumiikiriza anti kati ogenda obbigwamu nga byebyo olowooza lwaki buli dakika wabeerawo nze mbivuddemu nze maama kasatu ne boonoyogera ebifaanagana bityo sikyakisobola naye nga yalina chance ekivaamu nga si munuubule nga tawagusewaguse nnyo. You get that? Yes. Ate mu abaana ab'obuwala mwe bababalira oyo yaliko ewagundi nono yaliko ewagundi oba lwaki abasajja bo tebababala anti basajjalaata kakati gwe ne bakubala bwali ewagundi towa mukisa bantu kukubala ekintu kiyingiremu. In fact abalenzi bano akugambye nti akwagala bw'otandika okuleeta ebintu ng'ebyo okwongera okumumanya n'omutegeera nga tayagala dduka mangu. You still have time. Nze abawala mbagamba tewali kikupapya. Tomanyi bagamba kakati emyaka gikugenzeeko nnyo ogenda kukola otya gwe kakati okoze nnyo ssente abasajja tebaagala era ssente z'olina ojja kufuna ali mu level etegeera gwe nti nze saagala ssente njagala mukyalo
kubanga bamu bamanyi obbatiisa baiza abaana abamu balemeddwa n'okukola ebyobuvunaanyizibwa balemeddwa okugula amapoloti balemeddwa okuzimba ku mayumba batya batanya nampasa atya okuwasa alina poloti muleke awasa atalina naye atamutya ajja kukola ki ate nga mwagala ebyaddala mpagira abaana bawala okwekulakulanya ate n'abalenzi era olibanga kakati mami beera nte n'omuwala nga yazimba ng'alina emizigo beera te n'omuwala ng'alina emmotoka nga zesigirina buli muntu alina omukisa gwe katonda wo tetumanyi bwamusaba n'owoli bwamusaba oyinza okuba nga ebbanga lyonna osaba muwala buwala ono ng'asaba n'ennyumba asaba n'emmotoka gwe tosaba promotion ye agisaba. Am I communicating? Yes, ma'am. N'olw'ensonga eyo saagalira ddala kuddaawo kugamba nti omuwala olw'okuba nga balina omuwasa then afe alina level kwalina okubeera tasukka wano hewaani nze abawala bonna katonda bawadde ebyamagero n'omukisa all the young people we emulate in the Bible the women bonna balina level kwe baali olaba ne katonda tayagala kukozesa baferiya Mary yali feriya Esther yali feriya Deborah yali feriya kakati gwe nemuseekewo Ruth yalinga sitani gwayagala okuzanyiramu katonda naddamu nambo situla olusitula sema situla neyezuula n'akitegeera kyali okitegedde mami mbadde nsaba natumba mu lwakadde tusabire abaana baffe abavubuka wewaawo kale abooluganda katusabe katonda ffe omulungi omwesigwa tukwebaza olwa generation eno mukama yes erimu ebisoomooza bingi naye oli katonda asoomooza ebitusoomooza taata sisinkana abaana abavubuka ababadde ku programu eno n'abanaagiraba yonna gyeneebeera yongera okwogera nabo kubanga oli katonda ayogera n'emitima gyaffe oyina enteekateeka ku bulamu bwaffe wagamba tewali kiyinza kukulema eriyo abasoomoozeddwa ababadde mu relationships ne zitakwata bulungi abasobezeddwako abayise mu mbeera ezitali za bwakatonda naye mukama bonna obasobola nkwegayiridde bazzeemu amaanyi bazzeemu essuubi balaga abantu abayinza okubayamba okwezuula n'okwetegeera n'okutandikirawo omulabe walowooza nti nno we yabateeka n'okubasitula eddaala w'omukisa mukama abawaddeyo omuwendo okufaayo okulera n'okusomesa abavubuka taata okwagala kw'abavubuka kumuliseemu ettabaaza ye ey'obutuukirivu bategere kye boogerako ne kye bagenda okukola basobole okubeera nga bafuna obufumbo obulungi babeera ku mirimu bulungi babeera mu nsi eno nga tebejjusa kwagala kona kisa kye ekyabatonza kale balabirire mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tusabye amiina neyanza nnyo neyanzeege taata mundabire nnyo akunjagalire yesu amiina Palinange tujja kusooka oludako olwaleero njagala obbaagaliza olwokusatu olulungi olujjuddemu omukisa gwa mukama waabagenda okufuluma kati nga mugenda okunoonya emirimu mukama abasookeyo tusooka tonako olwenkya. Bye.